neighbor yanzibirako nangamba olwa musajja waawe yakwata omwana we naye twagamba basenga ngeri gye batabaawo ki buyambi basenga tebafaayo nene nkireka bwentyo nenzijanjaba mwana wange. Ndowooza muwulira banna bulwadde nga gye butambulamu ebiseera ebimu abantu abasigala n'abaana ewaka abantu ba neighbor abantu abafamire zaabwe bamanyi okusobya ku baana era okakana abamu nga bafunye embuto oba nga abamu nga bafunye obulwadde. Nze kyembakubiriza bamere eddagala bwe bakkebera nti oli mulwadde mere eddagala lyo teri agenda kuva eri akuwandiikako kapande nti oyo mulwadde. Abalamu n'omulwadde enjawulo zero osanga omulwadde ng'anyirira osinga omulamu era tulabika bulungi nze n'omwana wange n'owookusatu taliiwo tuli abantu basatu mu famire naye nga tuli bulungi tetulina buzibu bwonna era tosobola tusaana n'omanya nti oyo mukazi mulwadde okuggyako bannaffe abatusaamu emimwa. Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka okugenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155. Twabadde tukolako ekyasoose embeera y'obudde n'ekyuka kuba n'etonnya empitirivu nnyo nnyini ddala tulina okusooka okulindamuuko tukyuseemuuko ne ku kifo. Nyongera okubaanirizaako ndi ne Mayra Angel wano ku kamera tukola airport pickups kyo nkibajjukiza bulijjo osobola okutambula naffe era nja kwongera obbagamba nti embeera y'obudde ekyuka buli kiseera wano eno. Bw'oba okomawo omanya nti embeera y'obudde ekyuka oyinza okukomawo ng'otambudde wekka enkuba n'ekkuba. So oba oyina ebintu kisibeta okufuna omuntu akuyambako okupiikinga oba bw'oba toyina bintu then osobola okweyiya mu ngeri emu oba endala. Kale tukyalina Maama Nanka bamuyita Maama Nanka Maama Nankabilwa era y'omu ye Maama Nakafu Lydia. Maama Lydia yafa mabegako ddala naye Maama Nanka n'abeera nga yasigalawo kubanga ate abeerako naye mpola mpola. Mukadde wabadde ogezaako kubanga okyatuliiramu naye kati ndoza tugende straight tulina Nankabilwa waneeno. Nankabilwa asembedde okubanga agenda kuzaala tubadde tukulaba nko ng'abantu bakutubuuza Maama Nankabilwa aliwa abantu be baliwa taata we aliwa and so on. Nankabilwa na pulaani ki gy'ali asembedde okuzaala era tulowooza ayinza obutabuuka mwezi guno gwa Desemba. Olina pulaani ki gy'ali muwalawo? Kumujjanjaba. Ate okuzaala because before kujjanjaba babaawo time y'okuzaala awo. Nti era nja mubeererawo akuba nti olumala obbabeererawo beerabira. Beerabira ayinza okwerabira muwalawo yali akwerabiddeko? Yali anneerabiddeko. Kubanga ono si ye mwana we agenda okusooka alina omwana gwe yazaalako. Buzibu ki obwatuukawo ku mwana wa Nankabilwa gwe yasooka ozaala emabega? Eddalu lyali lingi. Eryani? Erya Nankabilwa. Kuba nagezaako mubuulirira nga bw'omubuulirirako gwe mubi. Munnange bikka omwana oyo maama nvuma maama tanjagaliza maama mpalana era n'ava ewange n'agenda. Kati mu kuva ewange okugenda yavaawo omwana mulamu banyumya baseka naye ng'omugambako okwoza obugoye bw'omwana olwo maama nvuma nange essuwaani eno tebeera bweti omwana omuwala okeera ku makya n'okola kalimu maama nvuma tanjagala. Kyekyamujja ewange n'agenda. Ekirungi naye wali tajagamba nti tewayiriza muwayiza naye yali myaka emeka ebiseera ebyo? Yali myaka 16. Yali akyali kati bw'olaba embeera zolowooza akuzeemu ku luno tunaasobola okutaasako naddako? Nti ku luno kati era bw'aba takuze kuba akonya emyaka 2 mu gw'omwenda guno akonya emyaka 2. Mwezi gw'omwenda ogumwaka oguwedde yawuyingidde emyaka 2 akonya emyaka 2. Kati oba oyize nomanya nti maama lwi bw'aba yali yaŋŋamba kubikka mwana nga ti omwana wange kwe yamira empewo kuba yamira mpewo
omwana we n'asobola n'ava mu bulamu bw'ensi eno. Bali mpozi babeereri wansi katoogo n'amazzi oba gaabakosera anti empewo yali avuddeyo ng'agenze Mukono kuba n'okgenda e Mukono era gwe yabuulirako ye yambuulira n'angamba nno muwalawo ayina gy'alaga ne mubuuza alagawa kwegamba nga omwana ndabira ddala oba ng'ekizibu gye yali nga ne bw'omubuulirira maama nvuma maama tanjagala ne bw'omugamba ekintu ekitegeera nga yakulaba nga ki omuntu omubi ennyo era bwe namugamba okubika omwana kwe kufuna mukwano gwe Mukono n'agenda kumbe eri gy'agenze oba omwana yava wano ne nimoniya oba yamufunira eri teri yamanya. Akatugende ku bino ebiriwo taata w'omwana yakugamba aliwo waayi taata w'omwana taata lubuto maaniyu yabimanya obulungi atya kuba taata w'omwana yali agambye okuwona obuyambi naye bukya yajja ono mu kkomera maaniyu n'afuna ennamba y'omusajja oli okuva n'olwo maaniyu alina ebigambo byamugamba nze ekyasembayo okwogera n'omuvubuka nga ŋŋamba olubuto muluggyemu ne mugamba olubuto lw'ogamba okugyamu lwa myezi 4 kati ku myezi 4 olubuto baluggyemu mbu olaba bajjamu za 8 olwo lweyaani lujja vaamu lwa 8 naye nga yagala ono aleeta ekitundu naye aleeta ekitundu ekyasente ate ekitundu kya ssente n'oleta ekitundu kya ssente basobole okugyamu olwo mwali mukkiriza olugyamu ate nga bajjamu lwaki kuba ono bwalongoosebwa bulongoosebwa era bajja mugamba ogenda zaala abaana 3 4 bamukomye okuzaala kati nga bajjamu lwaki era namugamba olubuto olwofa nalwo ekinaabawo kyekinaabawo olaba natoba ku lwa Lidiya ne mubeererawo nenkola buti buli kamu naye Lidiya n'atuuka n'akola ki nanvaamu takyayagala wuliza maama yaani byebi kati noono namugamba beera n'omwana wo kuba nange saakujjamu ntobye naye kuva buto bwe taata we yamunsuulira kasita amufunamu obuzibu nangamba yetabeera n'abaana balwadde twala omwana wo ne bwalwala nga owoono tonkubiranga ssimu gwe mubuuze n'essaawa eno oba amanyi bw'atunula yali mulwadde nga kyekiruma atuuka okudduka ku mwana wa era kyekyo ekyobulwadde kasita yamutegeera nti omwana mulwadde n'amugamba twala obulwadde buno twala ne bwalwala nga tonkubira ssimu kuba siri musawo oba ayina ebirala ebyamunyiiza mbikozi abantu balwalanga bulijjo tewali bye balwala kyekyo naye taata teyalina buzibu bwonna yaye yali mulamu bulungi nnyo nze simanyi kuba namwagala nkyasoma nali nkyasoma nga ndi mwana muto myaka ono namuzaala nyina emyaka 14 ono omuzaala olina emyaka 14 okay kati simanyi byaddirira oba yali mulamu oba yali mulwadde simanyi wekyava gogo okuva emabega wali weekebezako gwe nomanya nti oli bulungi nze okuva emabega nali neekebeza era ne jjajjaawe ono omwana bino abasajja bye muddusa abaana ne mubajja ku bamaama baabwe mbwaganye omuzzaako n'amunzijako n'amuddusa ewa jjajjaawe wajjajjaawe omusajja kati wajjajjaawe omusajja walingawo jjajja waabwe nga atunda walagi mu kutunda walagi walingawo akasajja aka neighbor ne kakwata omwana ono ne kamuwa obulwadde obwo ku myaka emeka 7 awo Nankabilwa yajja obulwadde n'afuna obulwadde bwa siriimu kataata amanya atya nti onaafunye obulwadde atali mwannyina yamugjayo yajjayo ono n'abeera naye abasengawo oyo kati omwana bw'abeera naye omwana n'atandika olwalalwala afuna ebizimbazimba afuna ebintu ebitategeekanga kuganga akyuse n'embeera n'amutwala omukebeza nga omwana bamugamba mulwadde kuba nze namunolayo nga wa myaka 10 ngenda omutuusa eno simutegeera nga senga ngamba omwana wuuyo mulwadde nga mubuuza mulwadde ki ekimuluma nga ngamba gwe mutwale omukebere nga muleeta awo kuli ekyawuto nga muggisaako omusaayi omuggisaako omusaayi nga bangamba kituufu nga bamussa ku ddagala natandika labirira myaka 10 natandika labirira mwana wange kuba ye nalwirawo naddala omuzzaako era namuzzaako wa myaka 10 esebo kati biri bamanya batya omuntu eyamusiiga obulwadde ku myaka agambye gyali emeka yamusiigira obulwadde ku myaka 7 waliwo omuntu eyabalaba nga waliwo lwe nalinnya nengendayo nga ngenza omuno nayo
neiba yanzibirako nangamba olwa musajja waawe yakwata omwana we naye twagamba basenga ngeri gye batabaawo ki buyambi basenga tebaafaayo nenkireka bwentyo nenzijanjaba mwana wange. Ndowooza muwulira banna bulwadde nga gye butambulamu ebiseera ebimu abantu abasigala n'abaana ewaka abantu ba neiba abantu abafamire zaabwe bamanyi okusobya ku baana era okakana abamu nga bafunye embuto oba nga abamu nga bafunye obulwadde. Nzijukira abadde bagoberera emboozi Nankabirwa tunyumiza ku mboozi eyo nti nga muto waliwo era muntu something waliwo like kabaala waka okwava omuntu eyamukabasanya paka okutuuka okufuna obulwadde. Tulina Maama Nankabilwa gwe tunyumyamuuko naye waneno mpola mpola but good enough olabika ofudde nnyo okulaba nga amya eddagala okutaasa obulamu bwe n'abaawo because oli wa muzantanyiza manyi ati ayina nwanyi nnyo era kyo kinkabiza nga nnyo amaziga waafunidde kavubuka nga bwolimu walisuula eri n'olimu wanaalisuula eri n'olimu wakweganga oluusi nga gaana okulimira nga kingolodde yava butonga lwaki nze so yamiranga ng'akyali muto naye nga tamanyi kikirimisa ddagala ng'olwomu omugamba ki ffe twamugamba nga mutima gwe gumuluma era nga yamira lya mutima naye ng'olunaku olumu yeekyanga kati ekibuze omuteeka ennyo ku gundi nti ayigo ddimira awo kuli ekyawuto eryawo lyagaana okukola ne bansindika ku mmuju. Waliwo erigaana okukola galimu types omubiri gwo nga oba walimiisinganga nga beetaga eryamanyi erisingako mujju emulago gye bamugigiridde ne bamuwa bulungi eddagala era naye ne bamubuulirira bamutuuza ne bamukansolinga ne bamutegeeza kyali n'asobola okuvaawo. Bayiza weka kuba nange we nazaala omwana owookubiri ndaba omwana alwala so gozza kwono olwo kati ayingidde emyaka ndowooza nga 10-11 nga otwaye nti olwawo omuzzaako then kati ng'omwana owokubiri omuzaala mutaatawo n'oba omuntu omulala ofuna omwami kati bwe nafuna omwami omulala naye nga ye omwami namutomera simanyi bamufunira muno mukasenyi bbanda era eno kuba asula naawo namutomera simanyi naye muzaalamu omwana ku myaka 10 gye mmaze ngamba osanga nafuna omuntu akolaki ategereka nenziza ku Nankabirwa kati ate mu kumufuna saamanya nti mulwadde kati nzaala omwana omwana atuuka myaka 3 naye anfuukira ekizibu alwala akola biki buli kimu gigwe mulwadde tova mu ddwaliro tova mu mwana bamugyeko omusaayi tebalaba bulwadde kyokka nga obulwadde bukolaki ne mutwala kakalina era kali awo mbuya omukebera nga bangamba omwana mulwadde saasooka kikkiriza nga nange kennyini neewaayo nga ngamba nange bankebere kati omusawo omu nga mbuuza bwe bakkebera ne bakusanga ng'okayina ogenda kukola otya kwanze si tewali buzibu ekinaabawo kyonna kyekinaaba kikoze eki kizze kuba omwana wange mwagala musawo okunzijjako omusaayi nga ngamba naawe oli mulwadde n'omwana mulwadde naye tusobola okukola ki obba kansolinga n'oba ng'osobola owa omwana oyo eddagala ate n'owangaala emyaka emirala mu maaso gy'obadde tosobola nakukkiriza nekinnuma nekinyiga mutima nenga naye ate omwana wange oli nga naye kwali nenkireka nenkitwalira awo naye akati bwe tuba balwadde kanfube kuba abaana bange ki nange emmere tubeewo tukule nkuze abaana bange kuba mama wange teyasobola kunkuza nze kangume nkuza ki omwana wokubiri ke kana akalenzi ke twalabako Nankabirwa akatambuza kasooli nga nyiikira kuwa abaana bange eddagala ngamba waddagala kati n'akalenzi kenyini bwe bakakebera bagamba fe obulwadde bwako tetukola ki tetubulaba kati obulwadde tebakyabulaba era nga noono bwe bamugamba noono bwe bakebera Nankabirwa obulwadde tebakyabulaba bakebera bwonfuna egapu tugenda tukebeze tulwawo obulwadde tebulabike mira bulungi ddala budda mu magumba kuba kati nze kwoyo omwana akamuzaako abaana abalala 4 nenga balamu omwana yasobola obba mulamu bagamba singa oba nga tomunyonsezza nnyo muyonsa ate mwaka mulamba era bonna bayonsa emyaka mulamba buli mwaka kakyogana naye mukadde oli mulwadde nesinga bakkebera obulwadde tebukyalabika kali mu magumba era bagamba ne bakeronsa tebukyalabika kali mu magumba kuba ffe batugamba kuli kyawutu tujja kukolayo okugezesa abantu baffe abatulaba lumu tufunayo time tugende ne Nankabirwa bankebere bamukebere tulabe ate banange
ekitegeeza n'okusiiga oba tokyasobola kusiiga. Kati nze omusajja gwe nnyina maze naye emyaka muzeddemu abaana 4. Omulala wafuna omulamu vudde ko yakusiiga taata waabo abaana naye maze naye muzeddemu abaana 4 naye abaana bonna balamu ate naye mulamu. Naye nga ggwe olina obulwadde. Bakukebera emirundi egyo ne bakasa nti olina obulwadde. Era ndi ku ddagala. Kitegeeza abalwadde bamire eddagala. Abalwadde nze kye mbakubiriza gwe wetta wekka. Gwe kasita oti ogenda nti gundi anandaba atya gundi ajja kunsekerera ajja kumpisaamu omumwa gw'ofudde. Naye nga kati bwe batusimba n'omulamu ki kyesikola omulwadde kyakola omulamu kyakola. Era kimanyi wayinza obba nga tewali tewali. Kalabya mirimu osanga n'omulamu nga tasobola kukola kyenkola. Okitegeera. Kati nze kyenkubiriza abantu gwe bwe bakebera nti naye mukulu Joshua tusanze songo olina akawuka gwe dda ku mpekeyo maaso weeyongera n'omizaala abaana bo n'omira eddagala lyo bulungi n'omulamu afa ate gwe wooli. Kitegeera. Kati bwe tutambula n'omulamu eyeeyita nti ye mulamu era olaba nga enjawulo weeri kuba siba nakapande kaga nti oyo mulwadde. Okitegeera. Ndi mulamu bulungi amaanyi gange nnyina buli kimu ogenda kungamba otya nti ndi mulwadde. Nze siri mulwadde. Okitegeera. Nze siri mulwadde kuba nze bangi bendaba nga ye yeeyita mulamu naye nga ne bw'omusindika bw'oti agwa eri kigo naye nga mulamu. Kati nze kyenkubiriza abalwadde temwemalaamu maanyi mumire eddagala lyammwe emyaka gye giri mu maaso by'ofuna bingi naye bw'oba eyeekotoggera n'ofa nga tukuziika. Ako kawulidde Nankabilwa. Kawulidde. Namira bulungi. Bulungi omusajja atalina kalwadde kuba nze taata waabwe si mulwadde naye ayinza okukugamba. Naye nga yeewo omwali mwefuna yamanya nti omukyala gwe ntwala mulwadde. Era yakimanya bulungi ne mutwala ne kuli kyawutu ne bamukebera. Nga mulamu. Nga mulamu. Ne bakebera ate nga gw'oli. Nakati ndi mulamu. Nze ndi mulwadde. Era akimanyi bulungi mukazi wange ali ku ddagala. Esebe. Kati kyogamba kati tutandike lumba bulumbi ng'otegedde nti omuntu ali ku ddagala tebujja tukwata. Otegera nti tajja kunsiiga bw'atakotoggera. Kuba kati omusajja gwe nafumbira omwana we first born yali myaka 8. Muze kunzizaako 4 3. Ne bonna balamu. Esebe. Nze Sonko Muhammad tugeza kulaba nga tunyoyeko ne Maama Nankabilwa bwe Nankabilwa badde nga abinywe bamu nga mulaba nga eby'olusaago ne bwe bitibwe biri oba okitegeera. Nankabilwa mulwadde omuntu awangala n'akawuka akaleeta endwadde ya mukenenya mu mbeera y'emu maama we mulwadde in fact bonna family yonna eringanga endwadde abaana 3 ng'ogyeko ate abalala abazaliddwe oluvannyuma ne bageza kulaba nga batuwa tuyite testimony engeri gye batunyonnyolamu ekintu kino eky'obulwadde. So kumira ddagala linganga y'ensonga enkulu esobola okubeera nga eri awo. Nankabilwa oyinza kumubuulira bigambo kyafuna olubuto olwasooka ng'agamba ye talweyagalidde. N'afuna olwokubiri nalwo n'agamba nabo mbwe ebadde accident talweyagalidde. Oyinza Kabalimba. Yabalimba olwokubiri yali alwagala. Awo Kabalimba yali alwagala. Wekyali? Kuba nasooka ama ne mubuulirira mugana naaka. Sooka ogendeko mu family. Nagenda ndowooza yagyekubya emirundi ng'egi. Ngenda okuddamu ne bwe ndufuna nanti abasajja balimbalimba naawe okimanyi. Nga ayina gwafunya wamwe weeta obulungi. Ngenda kugulira kino ngenda kuwa kiri ate bajja ne feesi erimba abaana baffe. Abasajja. N'amulimbalimba kasita ate amulimbayo emitwalo egi. 2. Olwo nga ye asumulula by'ayina. Ne bwamuwa na 10 zimala okukola ki? Okusumulula omubiri gwonna nabwo. Kuba namugamba Nankabilwa waaligezezaako kubanze bwe nakuzaala ne manya bibonyabonya bwe biti nagenda mu family enkuzaako ng'oli wa myaka 10. Neetegereza lwakuba munnaawe era abasajja tebakola ki? Tebayigika. Yaŋŋamba ne bwe ndufuna gwe ndufunamu mumanyi. Era muyina kumba alulina. Kumba oleda alulina akwesala okulya. Kati nze baagenda n'omusiba nga simanyi nti ali lubuto. Era oyo yennyini omusajja yantegeeza maama Nankabilwa bamutwalidde ku ddagala konze eddagala eryakina nti yaŋŋambye alina ku ddagala lyaliko konze oli yamufunyisa olubuto nga yagamba nga yamulabirira amutwalira emmere mukomera kwegamba era embeera yaabwe Naalongo yonna yabimalawo. Eseba kuba yali yeesize omujjanjaba kuba gwe wootwalira omuwala
nti gundi ye naggulu tetugikiriza bagenda mu sikaani ye gundi ye mulago omusajja n'atagikiriza byeyogedde n'amutwala mu kiriniki endala n'amugjaku era ne bamukola mu sikaani ne bamulaga omwezi gwazaaliramu biki nodda ng'omusajja musanyufu ate kadakiika ne weefutyanga olubuto lwo lugjeemu nze saagala by'abaana biki okitegeera kati ali awo ye alabirira yakola ki asanga yalabirira omusajja tetumanyi oba alidda oba talidda kuba nze ne luli namuyitako awo ng'ayuza emmotoka era natunula bbali akola mirimu ki omusajja mukazi we yamanyi gwe tomanyi kanti tugambe tusanga ayuza mmotoka tugamba oba ayuza mmotoka namuyitako awo emmotoka ye nga bajooza ayina emmotoka nga yeyiye n'akulimba ki avuga akola mirimu ki gw'olaba avuga mmotoka ki ekola ki omukyala yaŋŋamba emmotoka ejja bantu ku airport oba kituufu simanyi omukyala ono Nankabilwa bwekiri ajja abantu ku airport maama naabyasa tubuuli ebyaddala kale ya bana bagundi tino balina wengenda n'amukubira essimu emmotoka yiye oba ayina boosi yaŋŋamba alina boosi we kati ekyobuyambi toddangamu kugerako naye mwe wayetuwa ku buyambi anisobola nze olunaku lwe nasembayo okwogera naye kuba yakuba essimu nenkwata essimu naŋŋamba mbadde njagala ku Nankabilwa nga temukyankubira ssimu Nankabilwa ali wakoze Nankabilwa ali waka yeebase mulwadde kati ekyokugjamu olubuto kyakoma kuki nemugamba naye gwe atanziramu oba kyakoma kuki nange simanyi mbadde njagala jje wano muweeyo 15,000 nemugamba naye gwe osuubidde buyambi Nankabilwa bw'atayina nemugamba nze omwana wange ajja mwerabirira oba gwe owulira nga 15,000 ezo ze zigenda okukola ki ze zikulya obubi nti bwe tunaakulaba nga omwana muwengayo ssente omukwegamba oba ye yalowooza nti tugenda mussa ku bunkenke oba yalowooza nti tugenda mumalako mirembe manya abasajja nze mwannemu otegeera bw'ofuna omukazi azaala nti ate kizaala bw'otamufuna nti ate omukazi tazaala kati awo saamanya ye kye yaliko oba yalaba nga tugenda mumalako mirembe era obuyambi bwe nabumugamba namugamba funa awo gooziwe 5 zo ajja zimpa ziwe owenku esaawa y'okuzaala genda tuka ya Nankabilwa genda beera naani mu ddwaliro onaabaawo bwe naaba siina byakola naye obuzibu bwe nnyina nange ekintu taata waabwe yandekawo kati abaana mbaliko bw'omu ate nga nnyinayo omwana nga tatambula kati obwe lunaamuluma emisana ng'alinamu obuzibuzibu mulwadde oba tatambula kuba nti akyali muto yagejja omutwe bana bazimba emitwe ali mu bbanga ki myaka 3 naye tatambula temufuniranga bugaali bumuteekamu na buno obuwokana tetulina ssente ajja tambula kale ate waanaabanga olina ebyokukola ebirala Nankabilwa yo ojja muwaayo afiire mu ddwaliro osobola otaasa babi waayo byonna bikyansobedde nange naye njafuna bwe nkikola mutaasa kubanga aba yeetaaga tirisimama nobeerawo okwo ennaku lumwezi 2 oba ne bafuna abakuumako ntulaba nga kuba talina gwagenda beera naye oli gwali naye mulenzi tumanyi oba anaamalako njabeerawo ye gwali naye budde buno omumanyi amukuumako omulaba kati ate oyo kati oye mukoddomi oba simanyi munnange omukoya musanga n'amatuuge akalata naye yayambako buyambi oli omulenzi omumanyi amanya ge bamuyitani amanyi serubiri mukwano gwaffeffe abantu bangi naabasanyusa wano era tuli mukawefu bana yafunuya serubiri akagaali naye simanyi oba tunasobola ofuna akagaali kuba yatulaga makyo nti asobola okukuuma ku Nankabilwa okay obudde butyankalanye naye bwe tunatufunye kacyansi akalala akanaddako ojja tukkiza tukome tuddemu tukubuuzeeko omulundi omulala n'obudde simanyi tulina mukwano gwaffe gwe tusuubira ayinza okubako byayinza okuleetera Nankabilwa n'embeera yo bwe tulaba ekyankalanye simanyi oba anaasobola okujja tulina senge bamita senga mabiriizi adde alina okumuleetera ebintu byalina senga abasereegu adde alina okuleetera ebintu byalina okukozesa mu ddwaliro mu kuzaala byonna kuba yangambye amaze obipakinga byonna n'obudde bunaaba buganye bwe buba lukulumye nga tazaage nabbi tusanza mu ddwaliro n'enderera adde alina okujja ssaawa nga 9-10 katonda waanaabanga akkiriza so bwe kityo abantu bagambayo kaki
abantu nze kyembakubiriza bamire eddagala bwe bakkebera nti oli mulwadde mire eddagala lyo teri agenda kuva eri akuwandiikako kapande nti oyo mulwadde abalamu n'omulwadde enjawulo zero osanga omulwadde ng'anyirira osinga omulamu nze kyembakubiriza mmira ddagala abantu bagambe gwe ekyokulabirako nze n'omwana wange ono tuli balwadde tuli ku ddagala tulabika bulungi era tulabika bulungi nze n'omwana wange n'owookusatu taliiwo tuli abantu basatu mu famire naye nga tuli bulungi tetulina buzibu bwonna era tosobola tusaana n'omanya nti oyo mukazi mulwadde okuggyako bannaffe abatusaamu emimwa bamaniyubbo bannannyenensi abatalirwala essebo famire yino maama ne mukwano gwaffe Nankabilwa olwo n'omwana omulala bawangala nankawaka kayita endwadde ya mukenenya naye bw'omira eddagala abalamu busobera omutambulira ddala bulungi nyini ddala toyinza nakubala n'olowooza nti balwadde so tumire eddagala tujja kubeerawo abalwadde nze Sonko Muhammad ni Myra Angel wano ku kamera nyongero bajjukiza nti kola airport pickup tambula naffe tujja kwejjusa mu mbeera yemu nyongero okujjukiriza mukwano gwaffe Betty's Touch and Beauty Studio. Betty ono mwala wa Coleman mukwano gwaffe awangalire eyo mu ggwanga eri America senga waffe tukwagala nnyo but I'm missing you senga okitegeera nkumisinga ekyo kyoyinza okuba ng'omanya tujja batukoma mu programu zaffe endala inshallah taala naye obudde bonna mujawulira nga tubagamba tugenze mu ddwaliro era tuzadde omwana whether obuwala oba obulenzi oba abaana abalongo Sonko Muhammad ate kiyinza oga ntobaagala gomanyi sikani yinza okukulima ne bagamba muwala nga babadde balenzi babiri nga balongo ng'ofuusikidde naalongo awo ate ofuukira naalongo atenza abasaalongo oli abatakyalina kyatugamba kale nze Sonko Muhammad katusengane mu kitundu kyaffe ekirala inshallah atakomira mpeera abankumi ate tufunye kagaapo tujja komangawo mama tumubuuzeeko omulimu gwaffe gwa kasooli ayokya kasooli then omwana n'atambuza n'afuna ekigulira amagala eddiba kale Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza. Tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde. Kati nno gwe yeetaaze okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe. Kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155.